نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda amajjuvu agatenderezebwa mu butuufu ga Allahu tabaraka wa ta'ala, nzako okusabira omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mu bufunze biidhnillah olunaku lwaleero ndina mukadde wange Sheikh Abdul Karim Semakula, muganda wange ng'olwaleero gwe ndi naye abeeko byatujjukanya ku nsonga ekwatagana n'eddiini ya wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo obutamala biseera bingi kamubawe abawe ku salaamu abatuuseeko obaolyawo n'ekyo kyeyeetiikidde obusiraamu. Sheikh Semakula, sebo tukwaniriza mukama waffe. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Massalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma okutendeza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengeri bingi byatukolera, zirako okusalira ow'ekitiibwa nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, se omukadde wange neyanzizza omukisa guno gwompadde okutuusa eri abantu ba umma ey'obusiraamu. Mpozi nze siri sheikh, ndi da'i ng'abantu abalala bonna, era nga nkola omulimu ogw'okubeera nga tutambuza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'okutendeza Allah n'okusaalira ow'ekitiibwa nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, leero kye tugenda okwejjukanyako, kuba bino bye twejjukanya si bipya, wabula twejjukanya bwejjukanya, kubanga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minun. Kimwejjukanye kuba buli omwejjukanya, okwejjukanya kuno kwe twejjukanya ate kugasa nnyo abakkiriza. Olwaleero tugenda kulaba ahwanu dunya inda Allahi, obuweewufu bw'ensi oba obunyoomoofu bw'ensi maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera edduniya eno n'agituteekako, naye ng'ate empewufu nnyo gye tukola ki, gye tuli ne maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa mu surati Al-Mulk nti huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula, Allah ye yatufuulira ensi eno gye tuliko dhalula, yani sahlan layinan, yagifuula nga nsi nga nnyangu gye tuli, yagitwanguyiriza gye tuli ate n'agitugondeza. Oluvannyuma lw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atugondeza ensi eno gye tuliko, atulagira n'atugamba nti famshu fi manakibiha, mutambule mu nsi, mutambule mu nsonda z'ensi, yani tutambule ku nsi kuno. Bwe tumala okutambula tetutambulako butambuzi, wakulu min rizqi, tubeere nga ate tulya ku ebyo Allah byatugabiridde mu nsi eno, kyensi tugirimirako. Mu kutambula kw'otambudde beera nga ate riziki Allah subhanahu wa ta'ala gyakuteeredde ku duniya ogikola ki, ogirya, ogikozesa. Naye mu kugikozesa kwayo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amalayo aya yagamba nti wa ilayhi an-nushur, n'atukakasa nti ensi kwe tuli agitugondeza naye ate empewufu. Olwaki? Wa ilayhi an-nushur, eri Allah gye tugenda okudda. Nti bw'onaabeera ku duniya n'olowooza nti yensi Allah yagikuwa ogenda gikolerako byonna by'oyagala, Allah akugambye wa ilayhi an-nushur, lya riziki Allah gyakuwadde, kolerako by'okoleddeko ku duniya, naye beera ng'okimanya nti eri Allah subhanahu wa ta'ala gy'ogenda okukola ki,
gy'ogenda okuddizibwa. Olwaleero tulina obuzibu ng'abawalimu nti ogenda n'osanga nga ekituufu oba abantu bonna ilimu tugisomye, Allah mu kutusomesa ilimu oba okubeera nga atuguliddewo riziki n'agituwa mu dduniya ate twerabira. Tumanya nti eno edduniya tugiyina, tuyina edduniya mu ngalo zaffe naye ng'ate Allah atuwoninze naga nti ensi eno nje bagondeza bugondeza. Allah nga yagadde okukaluubiriza ensi oyinza n'okwegomba ogiveemu naye nga Allah yagitugondeza n'atulagira nti mu kugibagondeza okwo tubeere nga tutinzizaako wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki? Tumusinzizaako nga bwe tulyako ne kubibala Allah subhanahu wa ta'ala bye yateeka ku dduniya. Mu hadithi emu ya Ibn Umar radiyallahu anhu an Ibn Umar radiyallahu anhuma قال Ibn Umar atunyumiza Allah abasime bombiriri laga nti anna rasula sallallahu alayhi wasallam timazima mbaka wa Allah okusaasira ebyengera n'emirembe bibeere ku ye akhadha bimankabayhi yamukwata ku kibegabega. Yakwata Ibn Umar w'ekitiibwa nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ibn Umar atunyumiza ebigambo bino faqaalu mbaka n'amugamba nti kun fi dunya ka annaka gharibun. Tewange gwe Ibn Umar message eno yali tagiwa Ibn Umar wabula yali agiwa abasiraamu. Yensonga lwaki olwaleero ojja kwekanga nga naffe ebigambo ebyo byatutuukako nti yali atuwa obubaka buno bwe yamanyira ddala nti naffe abalijjo oluvannyuma lwabo tujja kubufuna. Agamba nti kun fi dunya ka annaka gharibun, wangaala kuno ku nsi ng'olinga omugenyi. Omuntu akyadde ku bugenyi zibeera ennaku 3 obugenyi babuweddewo. Ti omuntu oyagenze ku bugenyi toyinza kukubirawo pulogulaamu egamba nti wano mu bbanga bwe riti njagala nkole kino nkole ne kino oba nkole kino ne kino, nga ebbanga eriri ennaku 3 mwokubira pulogulaamu y'emyaka 3 mu byogenda okukolera ku bugenyi tekisoboka. Kitegeeza omugenyi n'obugenyi bwazzeeko abeerawo akaseera ng'akimanyi ennaku ze ŋŋenda okumala mu bugenyi ziri ennaku bwe ziti era ŋŋenda kuvaawo. Kitegeeza byonna byakolerawo abikolerawo ng'amanyi akaseera konna. Kali Allah subhanahu wa ta'ala ke yatugambye nti wa ilayhi nushur, nti tulye ku riziki ye gy'atugabiridde nayo. Naye obuzibu obuva olwaleero ti Allah ate bw'atugabirira twerabira nti eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye tugenda okubeera nga tukola ki? Nga tuddizibwa. Agambe nti kun fi dunya ka annaka gharibun, beera ku nsi ng'olinga omugenyi. Bw'otwogera ku bugenyi bwonna buli omu amanya nti eyakyadde bw'otuuka we wakyadde baba baleese katunkuma ng'obadde oli muli mulungi wa nnyama olina kusiima n'ekyo ti alhamdulillah, ekyo kibagabiridde nakyo. Kuba omanyi oli ku bugenyi wakyadde ate bw'okyala waliyo amateeka agakufuga nti nakyadde sinza agenda okulagabirira abafamily, nakyaddewo sinza agenda okugaba enva. Nzo oba omukyano bamanyi banne ekifi kyendya bweba nkoko ndya kifuba. Kati bw'okyala byonna bye baleese olina kuba mukkakkamu nabyo. Ensonga lwaki Allah bw'atussa ku nsi ayina bye yatulagira tukole. Tubeere ku nsi tubeereko bye tukola kuba tuli bagenyi essaawa yonna tuvaako. Edduniya nfunda nnyo, myaka mitono nnyo. Ekisinga okwewuunyisa omuntu obeera ku dduniya eyali akifumiitiriza n'olowooza nti ekyamazima Allah mpadde kyampadde, naye buli lw'olowooza ku bbanga oba obuwangaazi bw'ogenda okumala ku nsi gwe bw'otamanyi naye ng'osuubira wakati waabwo, kuba nabbi yatuwa assurance n'agamba abanaawangaala ku mulembe gwe bagenda beera wakati w'emyaka ameka. Ogenda wangalira mu 6 mu 7 anayingira 8 oli mu bonus. Kati kitegeeza omuntu yenna afunye ku myaka Allah waba akugabiridde ate ne weerabira nti wano ndi mugenyi au abiri sabiri
oba omuntu ali ku lugendo. Bannaye omuntu ng'atambudde ku lugendo wamanya nti olugendo ngenda ddumalamu ennaku 4 mwezi mulamba, ava eno nga yakoze puroguramu n'agamba nti omwezi guno ngenda kulya kino, ngenda kusula wano, ngenda kukozesa ebintu weebiti, abeera nga kiri ku puroguramu ye nti ebbanga bwediti bino bye ngenda okukozesa. Ekyokulabirako ekyangu tugenda mu ibaada oba ibaadaati ez'enjawulo, abantu ne bagenda ne bakola hijja, Allah babawaddeko obusobozi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yabaga nti bwemuba mugenda okukola hijja mwesibirire entanda, fatazawwadu, mugende n'ebyokulya byammwe, temugende okukola hijja ate ne musumbuwa abantu baayo. Zo naye naga nti fa inna khayra zaadi taqwa, newankubadde olina byotegese okgenda nabyo mu lugendo, naate okutya Allah kyekiri awula, kyekisingako. Kati edduniya kikulaga nti bw'obeera ng'ate oli mu lugendo oba oli mugenyi, ekyamazima obeerawo akaseera katono. Ensi tugiriko ebbanga kaseera katono. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera mu surati Nisa mu aya ya 77, aya eyo gye yali ekomekkereza baswahaba. Aya eyo kwe yakkira, Allah yali ayogera okulwana, ate Allah bwe yamala okubakakasaako okulwana nti kati mugende mulwane, ate baalaba baatyamu ne balaba nga okufa kubasemberedde. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abasiza aya n'agamba ekitiibwa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti qul mataa'u dunya qalilun wal akhiratu khayrun liman ittaqa. Abo bagambo obulamu obw'ensi, ebintu by'okweyagala by'ensi kaseera katono, naye ate enkomerero khayrun liman ittaqa, ate genda bba nnungi nnyo eri oyo anaategeera Allah. N'agamba nti wala tuzlamuuna fatiila, tewali gwe tugenda kulyazaamaanya yadde akabubi k'entende. Yani nti Allah mu kukusasula tagenda kulyazaamaanyaayo kantu konna ne bwe kanaaba kenkana nga bw'olaba akabubi k'entende. Abasinga entende tugimanyi, oba oyinza okubeera nga si ntende, kyonna ky'oyinza okulowoozaako nga kitono nnyo, Allah tagenda kikulyazaamaanya. Naye yabategeeza nti mba mutya okufa. Bagamba edduniya mataa'u dunya qalilun, obulamu bw'ensi, ebintu by'okweyagala by'ensi, buli wolabanga ekigambo mataa'un manya kiggwawo. Kyonna kiba kiggwawo, ne bw'onaakiyagalya mu bbanga kigenda kutuuka akaseera kikole kibeere nga kiggwawo. Kati Allah n'abagamba nti naye wal akhiratu khayrun liman ittaqa, ate anaakola obulungi ate wa Allah enkomerero kyekisinga obulungi. Tolaba Allah we yagumyewo ekitiibwa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim alam yajidika yatiman fa'awa. Abaffe tetwakusanga ng'oli mulekwa, kitegeeza embeera Allah gye yali amulaga n'agimunnyonnyola. Wajadaka dhalan fahada, Allah yakusanga tomanyi busiraamu, Allah n'akusomesa obusiraamu. Allah yali akomekkereza yamugamba walal akhiratu khayrun laka minal ula, nti ate obulamu buno obusoose ate bubi ku buli bw'ogenda okusanga. Nti yani nti buno obulamu obw'ensi oba obulamu bw'obaddemu ate bwo bubi ku buli bw'ogenda osinkana. Nti ate bw'onaaba otuukiriza Allah byakulagidde, ate buli obulamu bw'enkomerero bugenda bba bulungi. Kyobadde mu kunyigirizibwa, obadde mu mbeera yonna gy'obaddemu, naye ate buli obulamu obujja oluvannyuma lwa wano. Kati kyekyo Allah buli kye yatukubiriza kyonna yatulaga nti buno obulamu obw'ensi ate bwo butono, newankubadde bulimu ebyokweyagala butono, ate ebirungi bisinga eri.
tuvola yo mukkiriza ne byatalabako bimu ku bitendo by'omukkiriza yu'minuna bil ghaibi omukkiriza ye ne kyatalabyeko nga Allah yakimugamba akikkiriza nti jjana gyeri Allah jajjimpa Allah bwe yayongera mu maaso yagamba nti aynama kuntum yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada bagambe wonna we munaaba si bali bokka naffe olwaleero abali wano ti wonna we munaabeeranga wonna we munaaba yudrikkumul maut okufa kugenda basanga mulina okufa walau kuntum fi burujin mushayyada bameka abalese ebizimbe olwaleero basitudde kalina omuntu alaba nga kalina kipya naye Allah yajoogerako dda ne munaabeera mu mizimbe egya waggulu okufa kugenda basanga olwekyo Allah yawewula edduniya n'atulaga nti ensi nfunda ku bulamu bwaffe ate akalungi akagirimu tulina kunoonyamu akalungi Allah ke yagiteekamu ate tusange ekirungi ekinene olwaleero obeera n'omwana ewaka n'omutwala ku ssomero n'asoma bw'akola obulungi oyinza omugamba nti mwana wange singa onaayita ebibuzo ebya fayino noyita ebibuzo ebisembayo ngenda kukuwa n'ekisinga ekyo oyinza oba olina kewamuwaddeyo n'asanyuka nonga naye ate ekyo ngenda kukuwa ekisingako nti kitegeeza nti ate bw'anaakola obulungi ate kiri nti gwe ate Allah gw'asaasidde ku duniya n'akuwa ebirungi ate ebisingirawo ddala singa onaalongoosa wano n'omanya nti edduniya mu hadiisi eyo gye tubaddeko ate ye Ibn Umaru yali agamba nti idha asbahata singa obukeesa fala tantadhiru almasaa gwe bukya ku makya Allah n'akusaasira n'obeera mu baazuukuse ate tosuubira nti ojja kubuzibya ate bw'obuzibya tosuubira nti ogenda bukola ki bukeesa namugamba naye n'atugamba khudh min sihatika maradika bw'obeera mulamu kolerera obulwadde bwo nga tebunnakwata oyinza oba okyali mulamu omubiri mulamu kulanga Allah tannakugezesa na bulwadde Allah waba tannakugezesa na buki na bulwadde beera ng'okola ki wa hayatika ni mautika kati ate ne buno obulamu bw'olimu bukozese nga Allah tannakugjawo kuba Allah bw'akugjawo ekyo ekyengera ky'obulamu aba amaze okukola ki okikuggyako kati ow'ekitiibwa Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasibirira sahaba ebigambo ebyo nga naffe abitukola ki abitusibirira ate sahaba yennyini akulaga nti ate bw'obukeesanga tosuubiranga okubuzibya muganda wange bameka be tulabye yavudde ewaka nga mulamu naye ate agenze ate tubadde tuli awo nga batukubira amasimu kitegeeza omuntu yabukeesezza nga mulamu naye tasobodde kubuzibya natukubiriza okukola abavubuka olwaleero osanga abavubuka tulina bye tulwanira naye ng'ate tulwanira ebintu oba oli awo bye tusobola okubeera nga tukola omuvubuka n'agaana okukola olw'okuba ayagala ate ekyamangu ng'alina ettaka lya bajjajjaabe kitaawe alina ettaka mu kyalo n'agaana okugenda okukola ki okulima najja n'alwanira omuzikiti natandika okukaafuwaza abaliwo agaanye okukolerera obulamu bwe ng'akyali agaanye okukolerera obulamu ng'akyabulina atuuke Allah omunafuya ng'ate alina kyakoze eki kyakoze owekitiibwa Nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tujja kusembyayo hadithi eno eya Jabir radiyallahu anhu an Jabir bin Abdallah Jabir atunyumiza bin Abdallah radiyallahu anhu agamba nti marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marra bis-suqi
dakhilan min ba'di aliya wannasi kanafatayhi famarra bijadin asakku mayitin. Nabbi lumu yagenda ku katale. Nabbi bwe yalinga agala otusomesa yakolanga ekintu naye nga ayagadde atuyisizeemu message gye tunakola ki gye tunategeera. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama marra bisuuki, yagenda ku katale oba katugambe nti yayitako mu katale oba yayitako ku katale dakhilan min ba'di aliya, n'ayita eno nga gye kasembera waggulu oga nti kano ke katale naye najja n'ayita eno waggulu waako, bwe yakayingiramu n'ayita eno waggulu waako. Wannasi kanafatayhi, abantu baali side ne side naye n'akayita eri waggulu gye baali gye kasembera. Famarra bijadin asakku mayitin, bwe yatambula yasanga ensolo oba akasolo nga kakoze eti nga kafudde ate nga kalina n'akamogo. Katugambe olwaleero kye tuyinza otegeererako, yasanga kakamuja abasinga bakamanyi nga kafu. Fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi, Nabbi n'akutama n'akakwata bw'ati okutu n'akawanika. Dirhami, kyava buuza abali katale, abaffe ani ayinza okukampaamu ssente nga kakute bw'ati akawanise? Ne beewunya Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga ali agala kutuusa ki message. Beewunya akutte akasolo kafu akawanise, ababuuza banna ani ayinza okumpaamu ssente? Ekyokulabirako olwaleero jangu n'embwa ali nga yafudde. Tusanga awo ku muzikiti otugaye bannange, bw'osanga abantu banna ani ayinza okumpaamu ssente mu mbwa eno, mbwa nfu oba ekisolo kyonna nga kyafudde. Ky'oyinza okumugamba oba oli awo ne bano kye baamuddamu, baamugamba nti faqaalu, baamuddamu ne bamugamba ma nuhibbu annahu lana bishay'in wama nasna'u bihi, akasolo ako tetukaagala, tetulina kye tukaagaza era tulina kye tugenda kukakozesa. Wama nasna'u bihi, tetulina kyakakola ki kyekakozesa, kagenda tutugenda kafunamu ki. Ekisooka asakku, ekisooka mayitin kafu, ekyokubiri asakku kayina ki kayina akamogo, fihi aibun kayina akamogo. Nabbi teyabakomera awo, naddamu n'abagamba atuhibbuna annahu lakum, kale ani gwe nkawera ku bwereere? Kale muganya okumpaamu ssente, ani gwe nkawera ku bwereere? Bamulayirira Allah ne bamugamba wallahi law kana hayyan, niwe kandibadde kalamu tetwandikakoze eki, tekwandika tutte. Ekisooka innahu asakku, ekisooka mayitan kafu, ate ekirala kayina akamogo obutu butono kafu, tetulina kyakakozesa. Bamugamba ffe tetulina kye tukaagaza, n'abagamba nkabawere ku bwereere. Ne bamugamba ffe, ne bamulayirira Allah, yagamba nti atuhibbuna annahu lakum, kale temumpaamu ssente, ne kale ani gwe nkawera obwereere? Bamugamba wallahi law kana hayyan kana aibun fihi, ne bwe kandibadde kalamu kaliko akaki akamogo. Bumogo mmeka nti kafu, obutu buki obutu butono. Ne bamugamba fakaifa wa huwa mayitun, ate bwe kibanga kafu ne bwe kandibadde kaki kalamu, ffe tetwandikakoze eki, tetwandika tutte. Fakaifa wa huwa mayitun, ate bwe kabanga kafu, bwe kabanga kafu kati tukaganyi kaki nti ne bwe kandibadde kalamu wanene obadde okatuguza tukaganyi, otuwadde akobere tukakoze eki, naye ne bwe kandibadde kalamu tetwandikakoze eki, kati ate bwe kabanga kafu. Nabbi n'abagamba ekigambo kino, abagamba nti fa wallahi la dunya ahwan min hadha,
banne dunia mpewufu nnyo n'okusinga akasolo ako nga bwe mukalabye. Sooka olowoozeemu awo. Ensolo nfu bakaleese kayinaho obutu kayina akamogo obutu butono. Tunuuliramu ng'ensolo yafuddeawo ne bagamba ojjikuza ogirabamu kale kalamu ki? Ogirabako mugaso ki? Embwa yafuddeawo. Oli ayinza ogitunuulira ebadde n'olukuku ako kamogo bagitomedde n'ekirala tetulina kyagikozesa. Kati ne bwe yandibadde nnamu oba ne bwe kandibadde nga kakamu gye kalamu babadde tugenda kakozesa ki? Kati nabbi abagamba ate ekyo kyemulabye nti tekirina nnyo makulu kiwewufu. Ate n'abagamba ate duniya nki pewufu nnyo nnyo n'okusinga nga bwe mulowooza kasolo ako akafu. Nolwekyo kubiriza baganda bange nga nange sejjeemu okubeera nga edduniya eno ebbanga lye tugimalako tubeere nga tugigendako nga tulowooza ku akhira kuba edduniya mpewufu. Kibuuzo kye mbuuza mukama wange, waliwo hadithi y'Omubaka sallallahu alayhi wasallam eraga nti adduniya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Kitegeeza nti abantu Allah bawadde ekyengera ky'obukkiriza bali mu kkomera oba bakole kuba wetulaze nti duniya nagirwanira kati tubiveeko tubeereko ibaada oba tuyinira kye tulina okwenoonyeza. Barakallahu fiikum. Ekibuuzo ekyo kirungi. Oba oli awo n'omulala yandibadde akikola ki? Akibuuza nti Omubaka okugamba nti adduniya sijinul mu'min wa jannatul kafir, nti edduniya eno gye tuliko ensi kkomera lyamu ki? Lyamukkiriza. Tetulina kuba nti ate oli mukattu nti oli mu kkomera. Yali ategeeza edduniya tulina kukola bye tunaasobola okwanjulawa mu maaso ga Allah. Ekyo yali akola ki? Era tetukubiriza abantu kugamba nti gw'oli mu kkomera togeza n'okola ejja naye eryeri. Omuntu alina okukola n'abeera ng'afuna riziki ye mu duniya naye ate talina kubeera nga yeerabira nti ate ensonga eyamutonza. Kitegeeza tuli ku duniya nga yakukola ng'ate tugenda sasulirwawa. Wano okoze akusasula ye Allah. Eri gye tugenda osanga bye tukoleredde wano byekkomera eryo nti wano oli mu kukola. Ensonga lwaki tuli baddu ibadullah, tuli baddu baani? Ba Allah. Nti tukola ebyo ebyatulagirwa tulina kukola. Bwe tumala okukola tusiimise omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndowooza mukadde wange ekibuuzo ekyo nkizzeemu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumanya ate atuwe n'okubikolerako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire ate asaasire ne bakadde baffe abatusooka mu ddiini. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. Nibaza mukadde wange Sheikh Abdul Karim Semakula olw'omusomo omulungi gwatuwadde gukwatagana n'okutabankana okungi kwe tutaddewo ennaku zino akaca kano mu kulaba nti tubeera bulungi nga tuba oli awo ebisinga obungi tugenda bireka nga bwe tuwulidde omusomesa waatugambye. Na bwe nkityo nkubiriza ggwe ali eyampuliriza wamu nange wamu naawe andaba nga hadithi esembyeyo adduniya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Eyinza okuba etambula lumu nti beera ku dduniya ng'olinga omugenyi asala ekkubo. Tuyinza okuba tuli basibe mu busibe bwe tulimu nga tulina okukola ebyo Allah byayagala kuba omusibe yenna alina kugondera amateeka ga kkomera lye baba bakoze ki? Lye baba bamutaddemu. Kati sawa ya lero tulina okukola omukkiriza yenna kuba ye alina limiti nti kino Allah takyagala, kino yakitugaana, kino kyatugamba okukola. Kati okukola kwaffe
n'okugaana okukola ebyo bye yatuziyizaako kye kitukakasaako nti tuli mu kkomera. Nabwe kityo wamu n'omusajja omu omuyivu emba serabidde oba hadith oba ki Sheikh ajja kunnyambako. Omusajja omu yagamba gundi inna fi dunya aljanna man lam yadkhuluha fil akhirah. Ku dunya kuno kuliko ejjana, omuntu yenna atagikole ki atagiyingire oba atakozesa chance eyo kugifuna ku dunya kuno, kitegeeza ne ku nkomerero tekola ki teriyo. Nze awo nalabawo akatono ennyo nga omusiraamu yenna yayingira dde ejjana olwa kalimatu shahada la ilaha illa Allah. Nabwe kityo gwe ojja lulunkanira eddunya ofube okulaba ng'ogikolerera ne making sure ogikolerera kalimatu la ilaha illa Allah ekulimu era ogiina ku lulimi lwo ng'ate ne ofaanana byetegeeza mu mbeera y'okukola n'oteeka mu nkola. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.